Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Magye Police SFC Military bamusazeeko Bobi Wine, His Excellence the Ghetto Gladiator Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akaseera si kalungi yadde akamu n'akeddagala. Eno nno Abaganda bamanyi okugamba nti kikyali kituuza, naye nno yandibanga yentandikwa oboolyawo eya revolution. Lwaki? Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Lwaki emitwe gy'amawulire mu mawanga ag'enjawulo okuli BBC Africa, Al Jazeera, CNN n'amawulire emikutu emirala mingi nnyo nnyini ddala gigenze maaso n'okubeera nga gitandika okuwandiika emitwe eminene ennyo nnyini ddala era egikanga egitegeeza nga General Muhoozi Kainerugaba bwafudde ekirala eggwanga lino Uganda. Biki nno si gye gyokka okuli DW Africa, omukutu nga TRT Africa, then kwoteeka feednews.com n'emikutu emirala mingi nnyo nnyini ddala. Njagala nkutwale mu nsonga George Ssenyonyi Busekezi, David Lewis Rubongoya bavuddeyo ne babaako obubaka bwe bawa kwoteeka His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yezedde ne akutuusako ensonga ku lwakadde kano okusaba video giwe like kubanga inotambula nnyo esobola okubeera nga abantu bangi bafuna information ye eri crucial nnyo nnyini ddala. Era ojja kwetaaga ogende maaso n'okubeera nga ogiraba okusinziira ku His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oyita ku mukutu gwa X, Facebook n'emikutu emirala. Avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga ategeeza nti olunaku olwaleero ku 8 babadde bategese okusabira Eddie mutwe, kyokka amagye ne poliisi bagenze maaso n'okubeera nga basalako ekitebe kya NOP kuba badde targeted be baana b'ekibiina kya National Unity Platform, then kwoteeka ne bannamawulire. Mukatambi kano kawulikika ng'omusirikale abuuza, why are you targeting us? Why are you showing us in cameras? That is why journalists are being beaten. That's why you're always being beaten. Ekitegeeza nti kati twafuuka target eri agasajja ag'emitima egijjudde enziro abagenda maaso n'okutulugunya bannansi n'okubatuusaako obulabe. Njagala nkuwa akatambi kano owulirize statement eyo omuwulire omanye nti abasajja be tudiringa nabo they are unhuman. Why are you focusing us on camera? That's why journalists are beaten. Stop your nonsense. There's no nonsense. Go away. You're telling a journalist to go away ngali mu covering emirimu gye. Wemuli ani abadeployinga. Bwe mubanga NUP yayise bannamawulire bagenda kusabira oli balina NUP ekibiina ekiri registered mu mateeka ga Uganda mu ekiri bayise olukuŋŋaana lwa bannamawulire okwogerako eri bannamawulire, and you're asking them what are you doing here, why are you filming us? Musazeeko ekitebe kyabali mu bumenyi bw'amateeka. Banna Uganda wano nno we tugenda buli omu asabire munne. Wuliriza ebigambo bino bya David Lewis Rubongoya. Lunaku lwaleero bwe twalabye ebintu ebityo twayise abantu bonna abagala eri mutwe mikwano gye n'abalala okujja tubeere ffenna ku kitebe kyaffe tusabe era tunyonyole ku nsonga ezo. Family ya eri mutwe badde n'okubeerawo abaana be, omukyala, maama n'abalala, naye ebyembi
Magye Mugalabye SFC esoso kuyingirawo neyingira mu kitebe kyaffe negobamu abantu bonna ate n'amagye aga bulijjo ne gajja ne poliisi n'ebirala ne baleeta effujo lyonna eryo bakoze ku kitebe kyaffe. Kino bagenze bakikola era bakikola okugezaako okutulaga nti temulina kye musobola kukola. Naye naffe tugamba bannayuganda nti guno omulimu kataala lyaffe ffenna nga bannayuganda nga bannansi tulina ovaayo ne twerwanako nga kubanga leero edi mutwe ekyabajja kujja bakwata omulala olakola bakwata omulala kubanga ne wetwogera tulina abantu baffe abalala betubanja abakyabuzeewo. So tujagenda maaso nga bwe mbagambe already twateeka habeas corpus mu court application eyo nga tugamba twagala kooti enkulu eragire Muhoozi n'abantu be balete edi mutwe mu kooti oba bamute. Naye tumanyi nti ne kooti ne bwesalawo bwetyo oyo yavaayo n'agamba nti abalamuzi ba clowns n'ebirala bwe bityo. Naye ffe kye tuba twagala okukola okusinga kwe kubeera ku record kubanga ne ssemateeka olwedde bali mu kityoboola. Amagye agali badde amagye g'eggwanga ono agafudde gage ng'omuntu kyova olaba agasindika okulwana entalo ze ng'omuntu n'okukola ebintu bwe bityo ekyenaku ekyobuswavu. Naye buli muntu yenna mu Uganda alina okweraliikirira ku bino ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Ebigambo ebyo bya musajja mukulu amanyikiddwa nga David Lewis Lubongoya. I'm even speechless amazima ku story eno. Olunaku olwaleero waliere ku Parliament Joel Ssenyonyi aliko ebigambo bingi byayogedde nkusaba nkuwe obiwulirize. In Uganda, the media has now been added onto that list of those who are brutalized. What is more disturbing is that the head of the army, Mr. Museveni's son, who should be calling out his officers for this mess, is always encouraging it and even promising to promote those who brutalize citizens and journalists. We saw how he was treating during the Kawempe fiasco, saying this one has done a good job, this one has beaten well. What is his name? I want to promote him. We have seen how General Muhoozi Kainerugaba has gloated with excitement over this criminality. Yesterday, he was, as always, on social media celebrating the abduction and torture of one Edward Sebufu, better known as Eddie Mutwe, a supporter and a leader within the ranks of NUP. Muhoozi shared a picture of Eddie Mutwe stripped of his clothes and with visible wounds on his face. To date, Eddie Mutwe's family, colleagues, and even lawyers don't know his whereabouts. Many days after his abduction, the regime has time and again criticized Idi Amin Dada for such ills. But what is obtrusive is that they are doing even worse. We must all as a citizen report an Joel Ssenyonyi ayina ekintu kyakoonyeeko. Nga tukyagenda maaso n'okwewunya n'okuvumirira ebikolwa Idi Amin Dada bye yakola. N'ebimu ku ebyo bye yakola Amin tulabawo ko ku malwaliro ge. Nga nete yafugira yadde emyaka 10 nenga n'abatufugidde emyaka 4 osanga malwaliro nga teriyo madagala. Waneeno mundeeba embawo zakutte ebibanda by'embawo byonna ne bijja ne bisaanawo wano mundeeba nga n'ebimotoka by'omuliro tebirina we biyitambu kujja kuzikiza muliro ne bituukawo nga tebirimu n'amazzi gagenda kuzikiza muliro. Emali y'abantu n'etokomoka naye olw'okuba nti Kyagulanyi ataddeyo press conference bagenda ne bayiwa amagye ne geetooloola wali eri ne gafuuka ng'obuwuka. Ekitegeeza nti bo balwanira nnyo okwekuumira mu buyinza n'okusinga ekintu ekirala kyonna. Kale kyannaku nnyo ate era kya buswavu. Bajjo si musanyufu yadde akamu n'akeddagala. Wuliriza ebigambo bya Bajjo. You are provoking people. You are provoking Ugandans. You are the major promoter of tribalism. Because how can a full CDF say that is running Runyankole? Tell me the meaning of that statement. Today you might touch a Bajjo. You can do all the stupid actions on me. But I know one thing. Time will tell. And time is coming. Whoever involved in such stupid action will pay.
keeping other factors constant. Me as a student of history, there is no powerful person like Hitler, Napoleon, Gaddafi, Mubarak. Those people, they were very rich. They had a stronger foundation. Actually, Gaddafi owned Libya. Where is Gaddafi? The action you are committing today, either your son or God will pay for it. Now, how do Eddie Mutue's kids feel like at the moment? When their father is being tortured, and they saying that we are teaching him Runyankole. And why don't you arrest Kyagulanyi? Because you are tortured. That's a misguided missile. Eddie Mutwe, he has no case to answer. The major problem you are fighting Kyagulanyi. The pain you put on Eddie Mutwe, why don't you put that pain on Kyagulanyi and he pay for his whatever? You cannot treat these innocent people, Eddie Mutwe, Simani Gaddafi, Achileo, and you leave Kyagulanyi to go. Because your main target is Kyagulanyi. Why don't you arrest Kyagulanyi? Instead of torturing these innocent people. Olwaleero gogano tugenda gakola ffenna. Katuwulira omuseeketerezi waabwe Bujingo. Bannabyabufuzi boogera ebigambo nga baagala kutemaganya abantu. Omusaayi gukulukutte nga bitaba na bitaba. Nadire kwange elimu nali chaya amawanga amalala. Nadire amawanga amalala n'agachaye kwange elimu. N'atatya kukyogera. N'akyogera mu busiru obw'ekika ekyo waggulu. Olina omukazi munyarwanda mu nnyumba. Oli mu kuvuma Banyarwanda. Okimanyi nti eno bagiyita Uganda. Oli mu kwawulayawula mu mawanga. Naye ng'ekikubonyabonya kiri eki? Oyagala ofuna akasente. Singa Bannayuganda batandika okutemagana. Ne batandika okwetungulira ng'abasiru ng'olaba nnyindo yawe olina omutema olw'ennyindo. Mwami Bujingo, leero mukama wo gw'osuusuuta yavuddeyo n'ategeeza, imagine nga mukama wo akeera ku makya n'akola statement yegamba nkutte Eddie Mutwe ndi eyo ndi mumuyigiriza Runyankole. Really? Kati nga naawe olina moral authority eddaawo n'oyogera ku bintu ebifaanana bwe bityo? Honorable Namugagoleti ayina ensonga z'ayogerako wano. Ebigambo ebitambula ku gye tuyita X former Twitter ku nsonga za Eddie Mutwe n'ebigambo omukulu wakulira amagye n'omuhozi bye yayogedde. Ekisooka nsaba okutegeeza eggwanga nti kano kaseera kakusoomooza eri ffenna. Naye mu ngeri enjawulo abakulembeze, babaka ba Parliamentary, ba ministers, naddala Minister wa Justice and Constitutional Affairs, Minister wa Defense, bino byonna nga bitambula bigenda mu maaso. Mujjukire nti tulina ssemateeka atufuga. Kitukakatako ffe ng'abakulembeze okukuuma okuprotectinga abo be tukulembera. Kyabulabe nnyo okubanga tweets zino zigenda mu maaso nga teri anyega, ffenna tufuuse bakyesirikidde. Tetusobola kubanga tuli bakulembeze mu ggwanga eritakyagoberera mateeka. Badde wano nga ntunuulira mu Constitution chapter 12 Defense and National Security nga ntunuulira Uganda People's Defense Forces balina kweyisa batya, Parliament erina kukola ki mu kaseera nga kano. Tuzzeeyo ku mulembe gwa safe houses. Jeno muhozi n'ogamba nti ono Eddie Mutwe ali mu basement yange, ali mu kuyiga Runyankole. Kate akaseera kano mulaba nga atudde ku toilet. Zino offices zikyalina amakulu. Ate mwana wattu n'endaba nga waliwo n'abawagira. Bawagira, kino kitugatta oba kitwawula. Gwatuddeeyo ng'olaba oli agamba ono ali eyo ayiga Runyankole. Mwe temulabanga waliwo omuwaatu ogugenda okuteekebwawo wakati w'amawanga? Munaatandika olutalo lw'amawanga mugenda kumalako nalwo ng'omukulembeze, ng'omubaka wa Parliament. Mpita abakulembeze bannange bonna tuveeyo tukondeeminga ekikolwa kino. Bulijjo bayita Parliament mu luwummula, bino ebitambula mu maaso n'ebigambo ebiwanyisiganya. Actually kino kyakusoomooza eri national security, kyakusoomooza eri
obutebenkevu bw'eggwanga Parliament bulijjo eyitibwa olw'ensonga ezimu endala okuvaayo mu luwummula. Nze ndowooza kano kaali badde akaseera tuyite Parliament ekomewo tutunule mu conduct of the CDF. Abamu muyinza okutya okubyogera naye njagala okubategeeza lino eggwanga lyaffe teri alinako monopole. Bino byonna bitambula future y'abaana baffe n'abazzukulu betuddidde mu bigere tebalikkiriza nti embeera bw'eti etambula nga waliwo abakulembeze abaawa obuyinza abaalayira okukuuma ssemateeka nga basirise busirisi. Article 3 eri very clear. Tuteekwa ffe nga bannansi okuvaayo okulwanirira ekitiibwa kya ssemateeka ng'etyoboolebwa. So nganze omukulembeze mbakunga mbakubiriza ng'abakulembeze tugenda kuweebulibwa ekitiibwa kigenda tuggwamu bannayuganda bagenda tulaba ng'ekitagasa nga babonaabona weetuli tutudde ofiisi baazituwa. Minister nga ye ssekkagale wa DP musajja mukulu Nobert Mao teriyo talina makulu yadde akamu n'akeddagala nga Minister wa Justice teri kubanga ye yennyini yavaayo n'abategeeza nti mpawo n'omu ali detained nga talina musango era ng'alaga ng'awakira ebikolwa bino eno bye bagenda mu maaso n'okukola ye nga ye bw'ajja alaba ebikolwa ebifaanana bwe biti kiki kyayogerawo. Bw'otunuulira otafiire musajja wattu n'ayogera ki omwana anoonya omwana Uganda zaabu wallahi Uganda yo zaabu ulira density ekyagamba okukola leero balemedde edimutwe batuganye okugenda ku kitebe kyaffe naye buli omu alina gukolera gyali ogw'okubanja edimutwe n'okuteekawo embeera mu buli mbeera buli omu sinziira gy'oli bannayuganda buli omu sinziira gy'oli kolera gy'oli tandikira gy'oli twabe nga tubanja edimutwe essaayayo bagadde ekitebe kyaffe ewa pulezidenti babulokinzeeyo buli muntu bamubulokinze kati ffe abasobola bannayuganda leero kiriwa edimutwe ebi kyaliwa kireewo kyaliwa gadafi kyaliwa simaati kiyinza otuuka wadde musike naye enta kiyinza otuuka ewo buli omu sinziira wooli tulabe nga tubanja edimutwe tuteekewo embeera tubawadde essaawa 24 abeekawo ente ogenda laba ekiddako. Siyinza kusukkawo wano mubeere bulungi mweraba naye mukimanye nti muli entitled nnyo nnyini ddala era ovunaanyizibwa 100 ku kinnaakyo ku mukulembeze anakulembera bino bibeera ebyokulabirako ng'ogenda mu kalulu ka 2026. Robert Kyagulanyi Ssentamu alina hashtag gyakozesa ennaku zino nti protest vote baako kyolowooza kale imagine nga n'omubaka waali eyo atunagamba ye ne baadivaiza bammwe kwoteeka baminisita bammwe. Nze teri kintu kisinga kunnuma mulamu bwa nsi eno nga ddembe ly'abuntu nga ligenda maaso n'okutulugunyizibwa. Previously waliwo story wano trending ennyo ey'omwana yava ku kalina n'agwa olw'okuba waliwo abaweereddwa ssente ba bloggers abamu n'abalala be bayita ab'amaanyi kati omukazi ali mu kkomera bamuteekako omusango gwa mada nti yatta omwana we. Omwana atanaweza yadde emyaka 10 nnyina amuyonsa ayinza atyokera ku makya okutta omwana we ye lwaki yandyekwasizza okumusuula nga yamuwa emmere yamuliisa yamukola buli kimu. N'ero eddembe ly'obuntu ne litubeera awo nga tosobola kulabayo na human rights farm oba ki bavaayo ne bagenda maaso n'olwanirira omukazi ng'oyo. Abantu bangi abali mu makomera eyo abatalina misango bangi bwe basa ku bisango bya rape nga tebagenda ngana mu kooti. Amazima kiruma. Olumu mujja twetamya tugambe lwaki bazadde baffe baatuzaala mu Uganda. Sometimes weevuma n'obuuza lwaki ndi munnayuganda. Mbeere bulungi. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.